nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana ozadde omwana muwala era ganto ozadde omulamu ogwali omusulu katikko masira ogwali omusulu katikko masira nnyo ate mukumulamuko nyogera ddala okwebaza nti oba nnyo webayi ddala okutulaba tukyali mu programu ebintu bizibu nga bulijjo nze Nasali ate abaddeeko tuli saize ne mutungo bbiina nga tuze okuwuliriza emboozi ey'amaama alina omwana eyaffa n'azuukira omwana eyasabirwa nno nga n'omuntu amusabidde taliiwo ng'ali ku ssimu buli muntu alina kyasobola okwogera ku ekyo mino ebintu bibadde nga bibeerawo buli muntu n'anyumya ebibi abantu bagamba tekisoboka ololo biki naawe osobola okukitwala nga bw'olaba naye ffe tuzze kuwuliriza ddala ki ekyakola ki kyekyaliwo naye nga nze ebiseera ebisinga mbagamba tewali kitasoboka kuba nange wenakera kumakya ne mbagamba nayinza bwefanga nange wiiki namba mugimpe tomanya nyinza okuzuukira ojja kukola ekyo kyeŋŋambye awo kibadde kisobose eyatuwuliza mu kitundu ekisoose twawuliddeko nga tugamba nti bannange wenatagala netagala nakomekeza ngeza wa Maama Sam. Maama Sam tuli naye waneeno agenda kutubuulira okufa kw'omwana ye biki bye yalaba kyekyagenda mu maaso omwana asabirwa atanaawona n'ebiringa ebyo. Sanyusa okulaba Maama Sam. Kale nange obbasanga. Oli bulungi? Amiina. Bulungi nyabo. Temugamba nti mwena mwala okukkira mu kiseera kyekimu. Nedda mukwano. Ogenda kwongera ku ddoboozi bakuye bulungi. Walokoka ddi? Nze nkulidde mu ddiini y'Obukatuliki naye ndokose nga nkuze. Ki ekibajja mu madiini gammwe? Si kugamba ki ekitujjayo. Kale nze nga nze omuntu nze nayagala okuba nti nkyusa. Si kugamba nti oba waliwo ekyandokosa oba ki. Nze nayagala omutima gwe gwasiima n'ensalawo ndokoke. Mama tuliwo emboozi nti kakati omwana omulaba ddi omwana bamuleetera mu mbeera ki? Sigenda kwogera bingi nnyo wabula kye nzijukira nti nali nankava mu kinaabiro okunaaba nga nankazaawo wenti omulyango nga n'akageeti bakazizaawo simanyi oba ani eyaggulawo geeti sigenda balimba naye nze nawulira muntu kusika luggi n'angamba Maama Sam omwana wange akola ki akoze ki afudde nemugamba kati ffe tugenda kukola tutya n'angamba simanyi taata waaliwa nemugamba leero tebakoze ki tebannaba kutuukako wano kuba yajja ewange sisuubira nti amagezi ga pasita oba yali agayinamu mu ebyo ebiseera yali azze kunoonya bbaawe kubanga ewaka eyo batira okujja ne batuulayo bwe baba nga tebali bize bajja ne batuulayo baba bali bize n'obalaba olulala najja nali njaliddewo omwana wange omufaliso awo wansi bwe yajja yateekaawo omwana we omwana nga tali mu ngoye amutadde mu ssuuka lirambala n'amuteekaawo naye n'ateeka wali nga kankana nga n'ebyokwogera bimubuze emuga kati nze ntandikirewa n'ensooka nziruka wabweru nga sambadde nga ndi mu tawulo. Ng'oli mu tawulo? Nga ndi mu tawulo. Pozi wali ova kunaaba? Ne mmala ne nkomawo ne ŋŋamba kensooke nzirukeko eri waggulu waliwo omukwano gwabwe omulala bayinza okuba bakoze eki batudde ne nyambala bulungi akateteyi kange ne nyambuka waggulu ne nsanga nga oli mukwano gwabwe taliiwo yeggadde dda tebaliiwo ne nkomawo ewaka ne mubuuza Mama King tugenda kukola tutya. Ng'omwana bamwebasizza nga nawe omulaba afudde nga ng'omulabye mu kifaananyi ki? Omwana yali yeebase nga amaaso azibiriza nga newokwatako waneeno tewapampinga. Yali yeebase yali kyanafu? Kyenyiza okugamba ye nti yali afudde ng'omutima tegukuba. Wakwatako owulirize? Ye nga newomukwata muneeno okumwasamya omwana tasobola nga talina kyawulira. Temwamukuba? Tetwakigezaako kumukuba. Nga newomukwata muneeno kubanga nze nakwata
ngezeeko ndabe mu nyumba mwalimu amazzi nenfuna ejjiiko muweeko amazzi ndabe omwana ne tumwasamya ne bigaana nga ku simu yange sirinaako sente nensalawo nenfulumawo ebweru waliwo amaduuka 3 naye nga kwaga amaduuka 3 erimu 2 gaali magale ng'erimu liggule nga waliwo omukazi nemusaba ku simu nambuuza mama Sam gwatansabangako simu kiro kino onsabe yaki nemugamba nfunyemu obuzibu waliwo omukwano gwange azze n'omwana naye agamba kimu omwana akoze eki afudde kati mpaako ku simu yo nkubire taata wa Saamu essimu yanaatutuusaako ki taata w'omwana naye nga ku simu ye kuliko 10 ne tutuuka ekifo ky'okusookwata okukwata eri essimu eriko ennusu 10 nasooka nengenda kuyanga ate eri nga nagyerabidde dda newe nagitadde nenkwata eyange naye ku akawunti kwaliko nusu 10 nenkijjako mwinanga mwina 10 nalinako 10 sigenda kulimba nenkwata 10 ekyo nenkubya taasaamu nemugamba alo ajja kyali wano ne kingi naye mbu omwana afudde naye nsaba okola eki nkubye tatawe tekyaggwayo 10 nekiggwako mwenyini n'addamu n'akuba abe mutungo bina we yakuba nambuuza kiki nengamba ajja kyali wano n'omwana naye tetubitegeera netubeerawo naye negamwesiba n'asooka oba najjako essimu nga oba nayogera ntata w'omwana saategeera kati awo ono kwe kufuna oluvannyuma nnyo amagezi gajja luvannyuma nti ayinamu ennamba gy'ayinamu mu simu ye naŋŋamba mama Sam keberamu omwo mu simu yange mulimu ennamba ewandiikiddwako Musumba nenkebera ennamba netukwata essimu netukuba netukubira Musumba twali twankoogera alaalo nga tulimu nakyo nekigwako kyali 10 kyali 10 omugatte gwa nusu 2 ku bantu ababiri betwakuba otyo awo Omusumba naddamu n'akuba n'abuuza ki nemumunyonyola natandika okusaba netumunyonyola netumugamba nti omwana akoze eki omwana ali wano afudde wetwamunyonyola Omusumba n'agamba mumukwate mu kifuba ne ku mutwe mama ye yakwata mu kifuba nze nenkwata ku mutwe naye nga mama we akankana Omusumba n'amala n'agamba mubeere bagumu omwana agenda kola ki agenda kudda engulu omwana maana aterera twali tuli awo nga taasaamu akuba essimu ng'agamba mujje wano eno ku ddwaliro netumubuuza gw'oliwa n'aŋŋamba mmwe mujje mugobe ekkubo mujja kundaba netugoba ekkubo netumusanga n'atulagira n'atugamba mu ddwaliro wano wonawona kakali akalwaliro kendabyewo twali tugenda wetuti nga twankatuuka ng'omwana bamupima temperature ng'omwana batulaga abadde ki mulamu bali bankamugjamu we bati thermometer taata we n'atuuka n'ababuuza kiki nembagamba ajja tiwunazze ng'ali speed ng'omwana we akola ki ng'afudde sitegedde naye tubadde tuli wano eno ng'omwana ata ku maaso nebamala ne bagamba omusawo n'agamba omwana ali bulamu buno bujitira okubeera ki nomo bujitira okubeera mu baana netumugamba musawo nedda ekibadde ku mwana ono tekibadde nomo nga tewali muntu n'omu gye twagambye nti tulina gye tukubidde ekyo twasooka ne tukyesigaliza netusirika omwana n'atereratereramu omusawo ne tumubuuza kati tugenda kola tutya omusawo n'atugamba ati saaga wadde n'ekikumi kyammwe kuba sirina kyenkoze
ne twawukanira awo n'agenda ewuwe nange ne ŋŋenda ewange nnyabo. Kitegeeza nti owalala gye mwagenda okulaba omusawo yali wakubiri before nga soose okulaba oli yamugamba nti omwana afudde. Madde sitegedde waawo bulungi. Kale ndowooza mubitegedde emboozi bweti we yali so yasigala agenda wuwe nawe ng'oddayo ewuwo. Kuba twayawukanira obudde bwali bwa kiro bbawe yali aluddeyo ku mulimu. Okay. Ebbanga lyomaze ogambye nti walokoka bino ebintu ddala gye biri bantu bafa ne bazuukira. Nkikiriza gye biri. Okay. Ye akkiriza nti ddala gye kiri nti omuntu asobola okufa n'akola ki n'azuukira bw'atyo nno emitwe bityo byatambula ekyo kye yalaba era bwe kityo bwe kyali. Mu kaseera kano kennyini tulina omukyala neighbor wa maama wa King ne Daddy King. Tukyali ku mboozi ey'omwana eyafa n'azuukira. Neighbor oli otya? Yendi nyabo oli otya? Ndi bulungi. Ye nyabo. Okuze kutuuka awo olabako omuntu azuukira afa n'azuukira. Physical. Tobirabangako naye wabiwulirako? Ye nyabo. And okikkiriza nti gye kiri ddala? Ye nyabo. Osoma ddiini ki? Ndi mulokole. Oli mulokole? Naabo obeera mulokole abalokole balina bakkiriza ebintu ebifaanangako ng'ebyo. So twagala tubuliramuko gwenga neighbor kiki kye walaba kiki ekyaliwo n'ebiringa ebyo? Kale oyo omukyala yatuuka wange ng'avudde mu ddwaliro ng'akaaba nange nekinkwatako ng'omuzadde ne mubuuza kiki n'aŋŋamba omwana wange afudde naalongo omwana afudde neneetyamu munzi kubanga omwana badde sigisuubira. Kati omwana ne mumujjako ne nkebera omwana nga maama nga omutima tegukkuba ng'ali dry tegedde ng'ali straight tegedde omutima tegukkuba ali mufu. Kati ne mugamba what can we do now? Nangamba ate ne bba wange taliyo waka. Nangamba naye manyi omukwano gwe watera okubeera. Kati ne mugamba kati let's go there. Tugende eyo. Yowa mama Sam. Yowa mama Sam. Ne nkwata omwana. Kati omutya? Kati ekizibu problem had come. Yeah, you have to be strong. Nemutyako omwana ne tugenda. Tutuka wa mama Sam yali anaaba nga wagale wuwe tusindika tegede oli nayita mama Sam vaayo omwana wange afudde. Omwana ne tumuteekawo ku mupalisi kati abaneiba abantu nga ye abalala ne bajja yenyabo. So ekyo kyekyaliwo naye nga naye walabira ddala ng'omuntu afudde? Ng'omuntu afudde kubanga abakazi abalala abaliyo ab'edduka eyo baneiba baleetako obutungulu obuki ne bagezeko ne basigasiga omwana nga ddala tadda. Tetwamukuba. Abantu bangi abalowooza nti nno nga omukyala bwe yagambye nti bwe yatwala mu ddwaliro baga omwana afudde ye kwegamba okulowooza kwe kwamuwa nti nno nga sinnaba kukkiriza mbeera enezze nteekeddwa okubaako omuntu gwenkola ki gwenkubira. Lwaki olowooza kiri bwe kityo? Singa yali ggwe wandibadde okirowooza nga bwe yakirowooza? Yenyabo. Yeah. Because I've had miracles happen. Ekirala of course ffenna tubeera bazadde nga bwe yatya n'omuntu omulala wayinza okukola ki wayinza okutya. Kaakati amaanyi gano oba obwongo buno bwakozesa ogamba nti kansooka nkubira omuntu ono ogamba nakyo kirowoozo kiri awo kyetaaga omuntu ddala ddala ng'okkiriza nti kino kikola ki
kisoboka ontegeera kati ate ng'agamba nti ate nali musiraamu ate nali biki waliwo mu kaseera ako ng'akubira omwami esimu ng'akubira oyo omwami esimu n'aliwo waliwo yenyabo byonna ebyakolebwa wabiraba yenyabo okyakkiriza nti ddala omuntu asobola okubeera agent nasabira omuntu kyamagero ne kibeerawo like if you was the problem obeera n'okukkiriza mundamu gwe otegedde ya tikisoboka olina wabeera wala kamawulira ya obufere obugenda mu maaso mu basumba mu balokole of course tubiraba abantu abapastors bafere be bamu n'abasawo b'ekinnansi omuntu alabira ku kyo omuntu gwagenda okugamba nti mu butuufu ono yalina okunsumba oba katonda naye era akuwa bwikisa kati nganze nsooka gisabira I ask God for the Holy Spirit to guide me before I go ahead. Yeah. Nengo kimanyi obufere bungi wali tomumanyiko naawe ekintu kyonna No. That was the first time. Yes. and bwe bwamutegeera mumweyambisiza mumwewadde mukoze mutya oba jasera mulaba bulabi I've not understood. like omusumba oyo Yes. mumutegedde Yes. ebbanga lye mumutegeereddemu waliwo okuko ekintu ekyenjawulo kyogamba nti nno nze anyambyeko mu kino oba nedda Okay. Yeah, like even me, I was shocked about the miracle. You get? Yeah. Because someone praying from the other side and that it happens. Even the following day when she was going to that church, I told her, please, let me escort you. I also go and see that man of God. Yes. Yeah, because even other people were doubting, you know. Yeah. Which powers does that man have? Yes, what does he use to heal? So I was among one of the witnesses who went up to the church and he prayed for me personally. And it has worked. Yes. tetujja kweyongerayo okugamba nti munnange twongere okutegeera ebirala oba ebirala naye nga bwe nabagambye nti akaseera kajja tujja kuba tumunoonya ate naye twongere okumubuuzaako tutegeere engeri gyakolamu ebintu bino ddala musumba si musumba omanyi waliwo abasawo abaganda ngesebo nga basumba gyebali ate nga basumba naye nga tujja kuba tumunoonyerezaako ate twongere okutegeera emboozi eno osobola okubako byoddako wali wabbali oddamu ne weebuza nga omuntu naye bano bantu tubasanze busanzi tewali nnyo kyamanyi kye tubamanyiiko naye naffe twayagadde okuliza emboozi okumanya ebintu bino ebyokuzuukira balala bangi mubawulira abafudde ne bazuukira kitwaza bubi kubanga tayogera kubanga singa abadde ayogera njagala nnyo okumanya eggulu we lifaanana njagala nnyo ne bakitegeera kati ate eza engeri gye nafiirwako taata wange ataddanga kizibu nnyo okukakasa ddala nti n'abantu bakola ki nti abantu bafa ne bazuukira omusajja nga yali mulungi nnyo oyo bannange naye bingi esobola okwebuuza naye nga bwe byebyo tweyanza nnyo tweyanzaege olugano ojjadde oyiga mpolampola okay bwatyo ate ye yalaba ate ng'era yasituka nagenda ku kyaki nawerekera omukyalo oyo byeyo bye yalaba era emboozi bwetyo bwebadde tukyagenda ddala mu maaso nga tuli oba tukyali mu mboozi y'omwana eyaffa n'azuukira wano nno we tutuuse nga twegatiddwako taata w'omwana nawulidde bamuyita Daddy King tusanyusa okulaba bassemu kale nnyo obulamu bulungi ebintu by'okuzuukira bye tuliko ekyalo kyonna ndowooza kati kimanyi nti nno mwe mulina omwana eyazuukira era ddala bwe kiri obeera oyitayita nga omuntu ayita munne oyo omulaba ayiseewo be balina omwana eyazuukira mafuka kati emboozi eri abantu era ddala mboozi gyafuukira ddala mboozi
kati nga bw'otudde wano nsaba otunnyonnyolemu gwe nga taata w'omwana ebintu bino lwakubanga gwe batugambye wajja ng'omwana already amaze okuzuukira naye nsubira emboozi wagitegeera bulungi kaakati taata w'omwana Daddy King kiki ky'oyinza okunnyonnyola abantu ku kuzuukira kw'omwana oyo ebintu ebyo nange kennyini byanneewunyisa kubanga omwana twamuleka ewaka nga mugonvugonvu mukko nga omanyi omwana nga mugonvugonvu naye nga omanyi nabeera mugonvugonvu nenze neŋŋenda ku mulimu naye zaali ziweze essaawa nga 5 ez'ekiro ne bankubira essimu ne baŋŋamba omwana afudde nenekanga nnyo infact nalina ku booda ngaera nkomawo nali ndi ku booda naye nga olugendo lw'embuzayo tuukanga ewaka nga lwe lunene nempulira nga njagala oba oluusi tambulawo na bigere kubanga nali sikikiriza neŋŋamba omuntu genderesa ewaka nga mulungi ate kize kitya natuuka ku booda nga sibitegera neŋŋamba owa booda yongeza nnyo speed kati okugenda nembasanga nga kati wenagenda nembasanga naye nga babadde already nga babikozeeko kubanze bankubira bukubizi simu kyagwawo abruptly kati nembasanga awo nga ndowooza nga ne pastor nga yamaze dde obbasabira oba we natuukira bwendi saawa nga ziringa 5 awo n'ekitundu kati nze we natuukira bwendi nga baŋŋamba abadde afudde naye kati netukubira pasita n'amusabira kubanga natuuka nga sikyalina alternative yonna nga mulaba ali awo naye ng'ali bwati naye nga tatunula neŋŋamba banne kiki kino ekyali kiriwo nga bakubiddeko pasita n'amusabira nga alternative yokka gye tulina ng'eddwaliro lyali olwedde nga liganye kati awo neŋŋamba naye kye tuba tukola neera tukubire pasita omulundi ndowooza ogwokubiri ne tumukubira essimu nnyingi nnyo eyali takwata ndowooza engeri gy'abaamu bizi kati we yakwata n'amusabira n'atugamba mukwate ku maaso nga tatunula yali tatunulirako ddala nga eriiso newolikola bwoti nga lyagenze nga lyazikidde endowooza kati pasa we twamukubira n'akwata n'atugamba mukwate ku maaso ne tumukwata ku maaso nze kennyini nze yakwata wano ku maaso wano n'amusabira naye olaba wayitawo kakabanga katini naye olaba atunula bwati naye ng'alaba ng'alinga ali mu nsi endala awo neŋŋamba ekyo kiwedde katonda weebale naye nga nze nankankana bukankanyi bwenti oli musajja ati singa gwe waliwo okubira ebyasooka simanyi musajja nammwe muli banafu si bunafu naye okutya omanyi omuntu gw'obadde naye ku makya namuleka ku makya ng'ali awo bwatyo naye ate ekyanshokinga nga bankubira esimu nti ate afudde awo nempapa naye okuddayo kweri sitole nga bamusabidde n'atunula kati awo nage olaba ng'atunula bwati mu bbanga bwati ng'era alinga aveera mu tulo naye nga yali teyeebase yali jasi nga amaaso ndowooza nga gaali gafudde kuba we yatunula bwati mu bbanga bwati nendaba ng'atunula neŋŋamba katonda weebale kyekyo so omwana ono gwe nga taata omwana wo nawe wali omumanyi mu kutunula wano eno oba nebbanga okuva we byaliwo gwe tewaliwo kyanjawulo kyolaba ku mwana nze kyendaba we yazuukira bwati kuba olwedde yaye yali afudde naye bwe yazuukira bwati ndaba kati embeera yatereera alyoke buli kimu ayogera n'okwogera kyenyinza n'okugamba oli musajja wa ddiini ki nze ndi mu Catholic ebintu bino ebyokuzuukira nawe bikkiriza ku lw'ensonga nalabidde ku mutabani wange
kuba kati saawa zino mbikkiriza gyebiri. Kati olina oneweka omukyala wanje yekka okigumiza oli musajja mulungi oba olina oyo yekka? ndina ono yekka ndi musajja mu katoliki. Abakatoliki babikola tetuwetaaweta. omusangawo omukyala? omukyala namugja ku mulimu eyo. Kati mwafunye omwana eyo yazuukira mwera fuuka ekizibu kati. Era ddala. Olina abaana bameka? Oyo mwana wange yali asooka bw'ati. Mwana wasooka. Okay, gwe embeera nga bw'ogirabye oba nga bwewagiraba ku mwana ng'ali wiiki luli omwana atalina kyalwadde nate ebintu ne bifuuka bwe bityo. Kiki kyoyinza okwogera naddala nga twesigamye ku nzikiriza? Nze kyendaba abantu kye balina okumanya nti ekiseera kyonna bwe weekwata ku Katonda buli kimu kisoboka. Abantu baba n'eddiini naye ebikolwa byabwe biyinza oba nga byawukana. Naye ng'oyinza olaba oli nga wa ddiini nnyo naye ng'ebikolwa bye nga ne Katonda abibuusabuusa bwesuubira. Naye kati ffe tuyinza obeerawo nga tetugenda mu abasaba ennyo naye ng'ebikolwa nga Katonda abiwerukambi. Olinayo konna akatereke kakawandyagadde okugamba omuntu ali eyo? Nze akataleke kakange kuba kye nalabako nze yakyerabirako n'amaaso gange. Naye kye ŋŋamba abantu mugumire ku Katonda kuba ye buli kimu. Teri ddogo liyinza kutuukako nga Katonda omwesigamyeko, tewali. Okay, ono ye Daddy King nga mumulaba ebigambo bye bwe bityo bwe bibadde nga taata w'omwana ate mama w'omwana naye nsubira wamutegedde bulungi. Bintu bizibu kwegamba mulimu ebintu byogamba nti oba kino kisoboka ya tekisoboka ne bikubuzaabuza ng'omuntu naye nga tumaliriza bino byaliwo wagambye byaliwo mu gwa mwenda si we kyali? Wali mu gwa mwenda. Kati omuntu yasaba essaala nga temumulabyeko omanyi bw'ofuna ekyamagero ng'ekyo bintu bingi nnyo biyinza okugira mutwe oba muweeki oba nkole ntya oba mwamukolera ki omusumba wa ngoloko ekyenjawulo kye mwamukolera like because kino kye yakola kyali kinene. Twagenda mu kyaki ne twebaza Omukama. Mwebaza? Twebaza Omukama. Mwebaza Katonda si kwebaza oyo yasaba? Twebaza Katonda. Naye kennyini kubanga naye Katonda yayitira mu ye okututuusa ku birungi. Mwinayo ekyenjawulo kye muyinza omugamba nga muyita ku mpewo oba? Ekyo tuyinza omugamba nze nganze ne famire yange tumwagaliza birungi byereere kubanga kye yatukolera kyamaanyi ne Katonda amusobozese ayambe n'abalala. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege maama ne taata ab'omwana eyazuukira bwe batyo bwe babadde. Ono omwana mumulinde agenda okukola ebyamagero asobola n'okuba nga tajja kulinda kukula mu buto bwe mukyagenda nga mumulako ebintu ebyenjawulo mwawulirako emboozi mbu omwana yali omuto oba ng'agaba biki oba kyali kyalo kyekyo n'omwana muto nnyo bati naye ng'akolera abantu ebintu ebyamagere so tomanya bintu bibaayo. Nze Nasali program ebintu bizibu Simon ku kamera takumi apera kome mere bulungi mweraba naye nga mutulundirire ekitundu ekirala twagala okumanya omuntu oyo akola ebyamagero yaani abikola atya bivaawa bibuuzo bingi naye nga tujja kuba naye tumunoonya asobola okutunnyonnyola engeri gyakolamu ekintu kino. Mere bulungi mweraba. Nanga abakusibudde naye bwe lweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira Eka